kino mukyononye kigenda kugwa kyonna mukijuza amazzi mwami yo wasite wekaza kusanza yanulengweza fe bujjo twebuza tubire ngoyenga ziwambye zizo njagala sagala njagala zitwala ku polisi chairman olose nejja chairman olose nejja naye usana kukola bali oba yanywera mu musanza yanulengweza nganzikyawo mubulire omwomo kiki chairman musanza yanulengweza mukutte lubona nawe isoyo kukola oba mmaleko oba mfune ekizindalo nkiteke kukomera kyange kino nga bwenti oba nfune ebipande mbiwandiikeko temwandika ku kikomera kyange ngoye zammwe simanyi kyokoze kikyamu ekyokujja noyanula engoye zino kikyamu kitya wadde kiri bonone kisenge kyange nsirika mu mateeka wadde ziri ku kisenge kyo wali bale togenda tukuzanula wali bale ojja mu kakiiko n'otunyonyola ensonga zo ne tujja ne tugamba ono bwennya bonna kyokola kikyamu kisenge ng'omusajja omwono naye nze kyembasa muli balirwana mukwatagane ng'abantu tetulina betuyinza kukwatagana omwana wasobola ogambye ki omwana wasobola vayo nagende bannange kasangangaju tebani wakubanye nenalwaiso tebana okubene nenalwaiso kangenda kupolisi the chairman naye kanzire waka sisobola nakusobola kugenda nti nomugamba mwetondera sisobola kati munsobedde bantu bange mwenna munsobedde busobezi kati nkole ki namba satu tonkanulira maaso gende watata w'omwana jefu These are my girlfriends. Where is that chibuga? kugambe bakulu Tebachage. Olapa mwanza wasirika. Politia woman wachipaka na apano simani. Omulamwa gw'olunaku mukayisa nnyo. Basebe ne bannyabo buli wotuuka mu dduuka mu bbaala oba mu supamaketi buuza embogo extra embogo kumbucha oba ddalasa ekituzi bikolebwa abattendo bekeeri katete mbalala okumanya ebisingawo ku besimezo wammanga tukola ne Sahara tangawizi tea eranga kati yafuna ne Q-Mark kuva mu UNBS hakanzari Sahara muchoze mix tawo baba Anko kyekyokunywa ekisukulumye ku byokunywa ebirala byonna funa Anko mu maduuka gonna mu ggwanga era Anko yakakasibwa ba UNBS. Alright, mukwano gwa fetu kubaza kubanga tokyala wa program akayisanyo era nga twongera babuzaako yona mu bitundu gye musinzidde kubanga Bunaabukede TV1 TV y'omuntu wa bulijjo munange gwatannaba kumanya nti mwenna abayitamu mu mpaka za Nnalulungi ne Sselungi wa Bukedde oteekeddwa okufunayo program naawe gy'ogamba eyo ngisobola oyinsobola Bruno mwana watu muyimiriremu oyinsobola Ntaylor mukyala yimirira zesiri mpaka no sirimu mpaka zino empaka zammwe abalabi baffe bakasitoma baffe abalungi baffe gw'omuntu atulaba gwatufuula ow'amaanyi ye gwaleeta ssente munaye kakati twagala ofunayo programu ki ewulira oba kyenkya oba luyimba oba kayisanyo kwate mukuzo we recording ka video tandika amanya kangaza Bruno bati tulwane no ku program akayisanyo osunda lubuto osunda kabina chikola kyonna kyokola gambye osobola kiteekamu obubadi omugezigezi afuna engeri gyayingira mwana ngashirwa kona nowaye ndi mumpaka okiwulidde kati onomala recording aka video ako kamalirize kasindike owereze n'akalala tubuli omu tuwetaza video bbiri emu nga ya program emu kuzabukedde endala ng'ekyo kyeweewulira oba ekyakuyisaawo wekuba kuyimba yimba wekuba kufumba fumba twetaaga bu video bubiri naye nga ekyoku presentinga oba okuweereza ekyo kya buli omu buli ali mu mpaka tagenda kibuuka ababayise mutego kyala mu video buli simenze nyimaka mu video bwaweddewo tubwagala naye sooka nabo kyabe tubyabetaaga naye sooka otukolereyo akaki akabukedde asho then otuwe n'akalala oba oyimba oba obuukabuuka ekikuyisa bu video bubiri obeerenga nalulungi tewere tuli ku motoka mpya ziri bbiri kyokola kyotekema manyi ng'omanyi okompitinga mu motoka otegedde ovuga boda ekisolo kyakuyimba okiwulire bannange
kubanga ogenda beera star omanyi star fe tuli ba star ku lwabukedde okiwulidde aye togenda shininga aye tukulabe ku bigere yenjawulo gye tulina tetusobola gamba nti ono yawangudde aye tumulabe ku bigere nalulungi ng'ali mu kapyata selulungi ng'ali mu kapyata olwano wafuga ayina Kamanyiro, Nosinya, 14, 3, 7, 8, kubanga Bruno Betty mulirwanaawo. Omumanyi munene olyoko jja muwola kakase piki n'otandika n'okugyayo ebintu ebiwe nga takusabye kubanga olaba ali carefree. Owulira n'otandika n'oleeta abagenyi mu nnyumba ye. Oluusi n'obaata n'obafuza n'ewange. Ebyo ebivaamu ng'abantu kubanga oli anyigirizibwa kati ajja kujja agambeko nze naye mwana neibo yakisusiza ngoba okitega kati ate gwe onoowulira ng'onyiigira tetufunye njawo alaba akazannyo ate atudde kakyamulabye manye bagende kakyamulyankalabireka ateekayo wamakale bebi wange mwaganye ne DJ Kirumatiki ne Bruno Betty ne producer Kimula nze kali batiro fulona sala kumukisa na tete nenze ngamba akamanya waliwo akasukka ate oli n'atuuka n'okugamba kaze mbugumirireko n'ewenva najje ewo buli kimu oluusi neyesenera nako ayinza n'okuba agenda kyaza omugenyi ewuwe nagamba ajazika ku tiviyo amasuuka oba ojazikene ku mupanisopo waliwo akasukka bannangere abalungi bwe bali kuweereza kale omulungi amannya yenza promota tamale nyina mukwano gwange bamuyita lekiwana atera okuŋŋamba nti obwombuli wa luganda lwo talivaako nko ku mpanga ng'ekintu ekyo kitegeeza ki nti muliraanwawo aba muganda wo ddala tegeera wabanga yasobezza tulina kukolawo kantu nnyo mutuule munnyonnyolagane era kiwama batumidde nnyo nze promota tamale walekala abamuganda abamulwana ne waliwo tuyitawo wabudde bulungi nnyo waliwo ekisukka sabuni sabuni wange n'omutima nedda bayibuli egamba nti yagala mulirwanawo nga weeyagala kati tubeera aba brothers na sisters naye nga wawa muganda we respect okiwembera muganda okitegeeza nti naate kiyitirize tekitegeeza nti oyite mwami Sebunnya hani otegedde bamanyira kubanga bulira muyita papa amajero aniterikakoga nimugamba mutya jetuliswekyo ogamba otya ate baŋŋambyeko Bruno Betty batudde tebenyeenya nasazibweni best friend wa DJ Kiru naye nze nkubuulire munnange olaba ninako neyiba wange eyo gyennafunako eyo emuduuko naye kati omanyi ogenda n'ogula tubwogugweko bano basajja abakulu babyewulira kati gwe nawazala wamu ebyo bannange yo oli neyiba wange kyemwevuma kwe kukokoota buli kadde tubeera tusiiba buli kadde empaanyu yagisengudise n'okulya ebikajjo byange n'ebisene kakamanyiro kali eyo omanyi akantu ogenda n'ogira 5 ku 10 kyokka oyo omusajja mukulu yakolakola ate naye akuta 5 ku 10 ate akayiganya yagala kalyako buli kadde era enkuba leetonye nereeta mukoka lula bwaleeta enkumi kasuka Okay, thank you so much. Live. We are streaming live on Facebook, and this person said, Julius Nyerere says, why is it only in Luganda? How about us who don't know Luganda language? Okay, now our topic is what brings conflicts in neighborhoods. All right, what happens? What brings about conflicts in neighbors? And we're saying that sometimes the neighbors tend to take it too far. Yeah, go on. I'm listening. You should also do your part. Okay, of course, we are talking about the lamb that's here. We are going for a rest, but when you are... No, my God! We are going for a rest?
Siwele kumulamu. A break. Okay, we are going for a break, a short break, a long break. Jesus. Hey. Jesus. Okay, we are going for the what? A break. A rest. A rest. We will come here. What can we come back with? Put the energy. Gegenya. It's gege. Train another. Oh, this time around together could that koleko show mu luzungu peke yake. It's okay. basebe ne bannyabo buli wotuuka mu dduuka mu bbaala oba mu supamaketi buuza embogo extra. Eno ye programu akayisanyi. I will love you. You wish. Okufaayo eri abaagalwa abo kitegeeza kugabana nabo ebyo by'olina. Wano ku Robertson Wine tulina bingi eby'okugabana. Genda mu dduuka oba supamaketi